ensonga bafunye copyright simanyanga bagenda tandika okuyola ki essente. Kumbe ne Jeff Kiwa ateze owulira kubanga ebyaddala nga tuzze mu mazima Shiba y'omu ku bayimbi betumanyidde ddala obulungi ng'ogyeko Bebe Cool ndowooza Shiba akwata kyakubiri be bamu ku bayimbi abateeyiyiza ng'ennyimba babawandiikira ki mpandiikiro ogutali musango okyegera n'ennyimba bazikuwandiikidde manager yazireese tomanyi na ssente mmeka zaziguze okyegera tomanyi na ndagaano ki zaakoze na muntu oli awandiise ki kubanga lino etteeka lye baayisizza Museveni yataddeko omukono liraga nti ne lwayite yawandiika oluyimba olwo alinako percentage alinako akasente k'alina okukola ki k'alina okufuna okitegeera ebyo byonna bagenda kuddayo bakole ki babitunuulire oba nfuna bulungi Shiba ebyo ye teyakola ki teyabirowoozaako oba nfuna bulungi era be bamu ne baana abayimbi baakadonkamu basse batta nabo bagenda ne beefuula mbu basanyukidde etteeka nga nnyimba zaabwe baziguza genosale oba nfuna bulungi yabawanga ssente nga basayiningisa batategeera kumbe ennyimba akola ki bazibaguza era nga tebeebuuza lwaki etteeka lyayisa amangu ago kumbe oli abantu abasinga ennyimba yakola ki yazigula kati ye Shiba kyalimu kati nti omukulu ssente yazifuna naye yabakuba bukubi ku ki ku mutwe ya kyovola Gravity omutujje yavuddeyo n'akuba enduulu n'aleekaana nnyo n'agamba singa Museveni amala okulayirira wano ngenda kuba mmanja ntya ngenda kuba mmanja ku ki okitegeera kibanga kubanja muntu gundi kibanga kubanja muntu ssente za kuuma kalulu ng'olwedde kaggwa okitegeera noga nabanja akalulu kola ki nsasula ng'olwedde kakola ki kaggwa kane Gravity yaga omusajja ono bwana amala okulayira ne babeeranga eggwanga liri ku bintu birala nnyo cabinet etuula kwogera ku bintu birala okitegeera ne Bebe Cool yeefudde bize wano na wali okitegeera ngenda kubanjani na mukulu yenga tanavayo kubanga ate embere n'agitereeza ebigambo bingi bizise byogerwa mu nsonga ezo Bebe Cool amazima agamanyi nti bamubanja era amazima agamanyi nti ssente baazimuwa zonna ne ziggwayo ekirala Bebe Cool mu mbeera eyo yeeyamamukko ku byataasobole olwa competition gye yalina wakati we ne Eddie Kenzo okwagala okulagako ani yaani mu maaso ga Museveni ani alina abayimbi abasinga okukyamula abantu okitegeera ani alina abayimbi abasinga okugobererwa ki kyovola baaliye ne Skinny ne Fangoni baakibuukamu Bebe Cool yali ayagala kutaapinga ku Fangoni okitegeera ate nga abawaako buswazi bo ne bakibuukamu okitegeera n'afumbafumba ni Gravity ebintu byabwe baakolera mu kyama kuba Kenzo yali ayagala kusikani Gravity Bebe Cool n'amusika n'amunyweza n'amuteeka mu kintu kyete kyeyatuma simayanga ba unstoppable ne bakola endagaano zaabwe gye tutakola ki gye tutaali kati kwe kuyombagana bagamba byokola ekiro tubiraba misana kati twabitegedde nalabye n'omukulu Buchaman atalutumidde mwana yeesitudde naye asobola okubanga ate eddoboozi lye alyongerayo emabega kawo nakolako interview naye nagenda ddala maaso okubanga ate abanja ssente ze ensonga eno kati ndaba abayimbi baweze batandise okubanga ate beekumaakuma tekiitabukire omukulu Big Size oba olyawo yes Bebe Cool abanjibwa ne Buchaman alimba Buchaman mwe mumwamuwangazi interview ng'akolima ne bamulengera nga wanika omukono nti naye gyali ng'agamba weenaalemu ne bamuyita ayimbe naye afune ku kyokukola ki ku kyokulya muli mutya mwena abatulaba amannya nze Jonas Ssentongo mbandirizza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files bwena yakatweyongako ogenda ddala maaso kubanga ate osubscribinga ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu awo wawo olunaku olwaleero lunaku lwakuna negatiddako omukulu Desire Bungoya abeerawo nnyo okubanga ate abako n'ensonga ezimu mu industry zamenyamenya olunaku olwaleero njagala tutunule mu nsonga y'omukulu Gravity omutujju kw'ossa ne Bebe Cool ensonga zaabwe zigenda ddala maaso kubanga ate zibeeyuka ku social media okwo olunaku olw'ejjo ekiro Gravity yakoledde Bebe Cool live ey'amaanyi ennyo yasombye abawanvu n'abampi Desire Bungoya nga tutandika soka obuze kuba tulaba ate ensonga eno tugikubemu ku torch abatulaba ku Kalyonso Media saba oli Kalyonso Media abatulaba ku Tindi Files omukutu gwaffe guneno omuganzi ogubeerako okumanya awamu n'okuyiga mu subscribinge mu commentinge
ffe tubaawo nnyo okubaweereza. Ddala. Yeah. Ogamba otya? Ndi bulungi nnyo bweyagala. Owa kantu kafuusa. Akantu katutabukidde. Kale, njagala tulunyamuko ku nsonga y'omukulu Gravity. Goloza olunaku olw'ejjo kye yakoze kyabadde kituufu okubanga ate akolera Big Size Bebe Cool live ey'okubanga amubanja essente ezigambibwa okuba nti yazikolera mu campaign ng'ate paka kati tanaba kubanga ate aweebwa full payment. Njagala ensonga eno tugimenyeme tugibemu kottooki. Weewaawo ekisookera ddala Alien Skin yavaayo emabegako n'agaana okuyimba. Owulira? Era ensonga zaalimu omukulu oyo Bebe Cool. Alien Skin ye bwe yakwatayo kyakutte n'amaanyuuka nakyo n'agamba nkomye wano sikyeyongerayo. Ndowooza abamu ne balowooza wa mutima mubi naye ng'ate naye yali mutuufu mu mbeera eyo. Ye alina kye yali alengedde era teyavaayo kwogera bingi. Ndowooza ng'akimanyi nti akaseera kano kajja kukola ki? Kajja kutuukawo. Ensonga endala eringa ey'okubiri, Gravity omutujju yalabye nga wiiki ebbiri zino ezisigaddeyo Mwami Museveni alayire. Singa takozesa kakisa kano kuleekaana nnyo na kuboggola, ayinza obutafuna ssente ze. Kubanga abantu bangi abaaliwo ennyo mu campaign ziri zonna ezaggwa nga ba King Michael nga nabo baaviiramu awo. Kyova olaba tobalabyeko ku mulundi guno nga bakola ki? Nga bayimba. Oba onfuna bulungi. Ekirala nagezezzaako okunoonya ku bayimbi abayimbira ku saidi ya NUP nabo nabo babanja ne baŋŋamba ffe twayimba lwa mwoyo gwa ggwanga, twayimba lwa nkyukakyuka, twayimba olw'omukwano gwe tulina eri Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Okitegeera ekyali kisuubirwa oba ekyali kirowoozebwa nti n'abayimbi bano aba NRM kye bagenda okukola. Okitegeera nti Gravity omutujju engeri gy'owagira gavumenti ng'owagira ne NRM ne Mwami Museveni twandisuubidde nti obukadde 10 Bebe Cool bwe yakuwaayo kwobwo kwokomye. Oba nfuna bulungi nti ne baba tebakwongedde tewali buzibu kubanga gw'ogamba Mwami Museveni omwagala nnyo n'ekibiina kya NRM okyagala nnyo era Kyagulanyi Ssentamu n'oludda oluvuganya gavumenti obakubamu nnyo ki ebituli. Okitegeera tetwandisuubiddewo mbeera eno yakola ki? Yakubanja mu mbeera ng'eyo. Okitegeera ne bwe kiba nti baakola endagaano zaabwe ng'abanja obukadde 5 nga bwe yagambye nti ku 5 bamuwaako 10 kati abanja 4 waddembe okwekubira enduulu kuba baakikkaanyaako. Ekitegeeza campaign zonna okuva ezatandika omukulu abadde yasayininga endagaano yakubanga ataakolera miliyoni 5 bamuwaako deposit wa bukadde 10. Ensonga gye neebuuza lwaki ate oba ovaayo oyanike obuziina bw'omuntu nga okimanyi bulungi mulina endagaano empandiika obulungi. Yawunyiriza Ddenja yaliko ekkomo nti olunaku weeruti ne bweruti bwe lunaatuka nga sikuwadde ssente zeerabire. Gravity yawunyiriza Ddenja atya ng'ayinza okubbibwa. Lwaki? Gravity yekka si yabanja. Waliwo yeesaddaase bangi be yeeyimiridde abamuyimiridde mu mugongo gwe. N'abalenzi bano aba silent majority nabo babanja. Abaluwa bonna. Ne bano abakwatanga content mu kalulu aba silent majority. Bano Kenzo be yakaayaniranga konti bwatuuka ku stage nga bajjawo kamera zaabwe. Abo nabo babanja basirise buki? Sky Soldier bonna bakola ki? Babanja ssente basirise buki? Ono omuvubuka dada yavaayo n'abyogerako Bebe Cool n'amutiisatiisa okumukola ki? Okwagala okumusiba. Naye ng'ekituufu bakola ki? Babanja. Ate nga bawulira oluvuuvumu nti omukulu ssente yazifuna naye yabakuba bukubi ku ki? Ku mutwe. Kyova Gravity omutujju ye yavuddeyo n'akuba enduulu n'aleekaana nnyo n'agamba singa Museveni amala okulayirira wano ngenda kuba mmanja ntya, ngenda kuba mmanja ku ki? Okitegeera? Kibanga kubanja muntu gundi, kibanga kubanja muntu ssente za kukuuma kalulu ng'olwedde kaggwa. Okitegeera? Noga nabanja akalulu kola ki? Nsasula ng'olwedde kakola ki? Kaggwa. Kane Gravity yagamba omusajja ono bw'anaamala okulayira ne babeeranga eggwanga liri ku bintu birala nnyo. Kabineti etuula kwogera ku bintu birala. Okitegeera? Ne Bebe Cool yeefudde bize wano na wali. Okitegeera? Ngenda kubanja ani? N'omukulu ye nga tannavaayo kubanga ate embeera eno agitereeza. Ebigambo bingi bizze byogerwa mu nsonga ezo. Bebe Cool amazima agamanyi nti bamubanja. Era amazima agamanyi nti ssente baazimuwa. Zonna ne ziggwayo. Ekirala Bebe Cool mu mbeera eyo yeeyamamukko ku byataasobole
olwa competition gye yalina wakati we ne Eddie Kenzo okwagala okulaga kaani yaani mu maaso ga Museveni. Ani alina abayimbi abasinga okukyamula abantu okitegeera, ani alina abayimbi abasinga okugobererwa ki kyova bali ne skin ne Fangoni bakibuukamu. Bebe Cool yali agala kutapinga ku Fangoni okitegeera, ate nga abawaako buswazi bo ne bakibuukamu okitegeera, n'afumba ni Gravity ebintu byabe bakolera mu kyama kuba Kenzo yali agala ku scan Gravity. Bebe Cool n'amusika n'amunyweza n'amuteeka mu kintu kyete kyatuma Simayanga wa Unstoppable ne bakola endagaano zaabwe gye tutakola ki gye tutaali kati kwe kuyombagana bagamba byokola ekiro tubiraba misana kati twabitegedde. Nalabye n'omukulu Buchaman atalutumidde mwana yeesitudde n'asobola okuba nga ate eddoboozi alyongerayo. Emabega kawo nakolako interview naye nagenda ddala maaso okuba nga ate abanja ssente ze. Ensonga eno kati ndaba abayimbi baweze batandise okuba nga ate beekumaakuma. Tekiitabukire omukulu Big Size oba oliawo. Yes, Bebe Cool abanjibwa ne Buchaman alimba. Buchaman mwe mwamuwangazi interview ng'akolima ne bamulengera nga wanika omukono nti naye gyali ng'agamba we NRM ne bamuyita ayimbe naye afune ku kyokola ki ku kyokulya okusinziira ku bakigatto banga amawere ge bampa. Sente za Buchaman zaalinga zaakaguya era tezaalinga nnyingi nnyo olw'ensonga bw'oba Buchaman ezo sente zayogedde obukadde bumeka 3 mu meka 3-5 Buchaman azijjamu. Nalwaki tazijja ekyokubiri yayimba ki so goliko legendary ekyokusatu yajja campaign zigenda kuggwa kyatalina music era amulaba nga yajjanga n'okugulu kwe n'omuggo ng'abuukabuuka ng'abantu bamutunuulidde bwe bati miliyoni 3.5 zaki yazikolerera. Okay, yazikolerera singa bucha ku macha gwe n'otegeka Buchaman omuwa sente mmeka kati sawe no weteeke mu kiti oli promoter. Buchaman ogenda mutegekera ku kafa akasinga obutone nnyo nga katuuza abantu 3 omuwa sente mmeka. Simanyi nze bagira bintu ebyo ya promotion. Buchaman osobola dde mutegeka mu baafu nejjula kati miliyoni 3.5 zasaba zaki. Buchaman be bafiki Gaza ha nti nayimbako kamiliyoni yampa kolabo banana ochegeera ekasajja gwe mukiri be bafiki Gaza olumba America nedda si kulumba America. Buchaman kati no kambeko kyenkubuulira wana Uganda tulinawo abayimbi abantu abeeyita abayimbi nga bo tebandibadde bayimbi ochegeera nga bandibadde artist bakola mu guno omulimu gwe tukola ogw'omumwa asookera ddala efiki Gaza owokubiri yeriri puzzle balungi mu kwogera naye babi mu kuyimba ochegeera bwe twaye efiki Gaza bwe yavuddeyo n'awooninga ani King Saha nabirabye naye nga Fiki Gaza ali ku level yadde ewooninga King Saha Star waawa olaba omwogerako essaawa nabagamba dda anti namwogerako olw'ensonga akola mulimu gwenkola mwogezi naye ate yayagala kwefuula muyimbi. Nze navaayo kemabega ne mbagamba Fiki Gaza si muyimbi mutontomi baile n'obutontomi obeera muyimbi anti kakati ate omanyi lwaki nkozesezza ekyobutontomi ekigambo kye nnina okukozesa mu Luganda kibi nnyo nti avuya ndi mushanyi naawe fe shanyi okitegedde yavuddeyo n'agamba agenda kulumba King Saha akole ki amukube simanya bakube ebbaala ye biki ne ngamba ono omwana eddwaliro eryamututte ne bamusenya amannyo nga lyatukoze bubi nnyo manyi bamusenyezza amannyo tomanyi nti adde n'amannyo amavundu nali ne lyawa ne libadde lyaffe eririmu ekiwuka ne balijjamu ne bayiyizaawo eddala era omulaba ayogera agateeka kungulu bwati gwe King Saha tujja saagala kundeetera bizibu n'abantu desire kati buzibu kyawo gwe yagambye ogenda okukuba yesse muntu amuhinako obuyinza obumukuba omusajja omukulu tonera bizibu na Fiki Gaza agenda kukusanga wa buzibu ki gw'oli w'emakindye embasiriwe maki osula luwafu nsiba ntambulire ewa mu makindye wa Fiki Gaza omukubidde kasimu wa yeja ntukoleyo akantu
Ante kakati omulimu gw'olimu ogw'amawulire guba gukulemye. Mu mawulire teweekubiranga side. Oshegeera. Mu mawulire amazima ogwogeranga bwe gali ne gaba gakwata ku ggwe. Enange nekoleke. Kati Vicky Gaza bakusanga nakugaa nti mwanjogeddeko ngo mwayogedde bituufu oba bikyamu. Amannyo genjogedde tebaagasenyezza. Agabadde gavunda tebaagaggyemu ne bamuteekamu amapya. Ge maanyi gayogeza. Ndege nkubulira ge mazima. Kale Vicky Gaza aba muyimbi nga bwaba muyimbi obanga sitagoloza lwaki abaana be bana bamubeerako simanyanga bakulidi icon. Simanyanga baani bamudduka kate n'obalaba nga bagenze okusabiriza ewa Palaso. Lwaki? Singa abadde muyimbi nga sente zijja singa abaana be bamativu. No baba bamuddukako ne bagenda nabe wa Palaso bakole ki? Basabirize oba ne bagende kati yoyo kulidi icon namulani nakuzina awujjani bebe kulu bunyama. Okitegeera? Lwaki tebagumira ne wa mukama waabwe nabo abanga abawe ekimalanga ddala kiyingira. Kale emboozi nga tugifundikire yakasente. Biki biwandiyagadde okuba nga ate otegeeza abayimbi mu kaseera kano ababanja ssente zaabwe ze baakolerera. Ekisookera ddala bayimbi omusana nagwo gutweba tumazeke. Ekisookera ddala bayimbi mmwe saagala mujje mubanjize mu kamera tetwagala mutuleekaanire. Bwe mwali mukola endagaano zammwe tetwakola ki? Tetwaliyo. Okitegeera? Nga bwe mwakola endagaano zammwe era bwe muba mukola ki? Mwebanja. Okitegeera? Nga bwe mwasalawo mugende mulye ssente z'omuwi w'omusolo era bwe mba mutuuleyo mukole ki? Muzeegabanye. Okitegeera? Kuba Gravity omutujju oba Bebe Cool bannayuganda tebandyagadde na kumanya nti gwe omuntu omu bw'oti wayimbira miliyoni 5 kuba si ntono. Ago makkati ga kawumbi. Kachitegeeza Gravity nga ye gwe waleeta obuleeso okukola bwoba omwa miliyoni 5 kati gwe wafuna mmeka. Okitegeera? Golowooza omuntu gwe bamenyera akayumba ku kkubo. Omuntu gwe baleetedde tractor bamenya akayumba k'embu simanyanga kafaanana bubi. Okitegeera? Golowooza ye awulira atya mbu gwe wayimbira obukadde 5 mu mwezi gumu. Gwe Bebe Cool olwo wafunye mmeka gwe abadde abakozesa. Okitegeera? Baleme okuleetera abantu okukemetterwa emmeeme n'okunyiiga okujjamu ebirala. Okitegeera? Besootingireeyo n'ebintu byabwe tebabikomyawo mu mawulire. Kale omukulu anyiize. Nyiize. Anjagala tutusembeyo nga tutunulira mu nsonga ya omukulu Jeff Chiwa. Kw'ossa n'eyali omuyimbi we Shiba Karungi. Nalabye ekiwandiiko eky'ekkooti ange kkooti eyita omukyala Shiba Karungi basobole okuba nga ate batuula mu misango gino. Shiba yali muyimbi wa Jeff Chiwa. Abantu bonna bakimanyi. Naye ne baawukana. Essaawa zino yali manager we aclaiminga authorization ey'ennyimba omukyala ono ze yayimba nga bakyali bonna. Ensonga eno gyogerako ki? Ekisookera ddala nalaba Kenzo ne Shiba nga beewerekedde bombi nga bwe bataasoma. Naye bannange kiki? Bw'oba okola amawulire ogakolanga nga bwe gali. Genda mu maaso. Nga bwe bataasoma nga beewerekedde bali ku paaliyamenti bakuba mu ngalo bagamba Katonda yabadde mwene ensonga bafunye copyright simanyanga bagenda tandika okuyoola ki? Essente. Kumbe ne Jeff Chiwa ateeze. Owulira? Kubanga ebyaddala nga tuzze mu mazima Shiba y'omu ku bayimbi be tumanyidde ddala obulungi ng'oggyeko Bebe Cool ndowooza Shiba akwata kyakubiri be bamu ku bayimbi abateeyiyiza ng'ennyimba babawandiikira ki? Mpandiikiro ogutali musango. Okitegeera? N'ennyimba bazikuwandiikidde manager yazireese tomanyi na ssente mmeka zaaziguze. Okitegeera? Tomanyi na ndagaano ki zaakoze na muntu oli awandiise ki? Kubanga lino etteeka lye baayisizza Museveni yataddeko omukono liraga nti ne lwayite yawandiika oluyimba olwo alinako percentage, alinako akasente k'alina okukola ki? K'alina okufuna. Okitegeera? Ebyo byonna bagenda kuddayo bakole ki? Babitunuulire. Oba nfuna bulungi? Shiba ebyo ye teyakola ki? Teyabirowoozaako. Oba nfuna bulungi? Era be bamu ne baana abayimbi baakadonkamu basse batta. Nabo baagenda ne beefuula mbu basanyukidde etteeka nga nnyimba zaabwe baaziguza Genosale. Oba nfuna bulungi? Yabawanga ssente nga abasayiningisa bye batategeera kumbe ennyimba akola ki? Bazibaguza. Era nga tebeebuuza lwaki etteeka lyayisa amangu ago. Kumbe oli abantu abasinga ennyimba yakola ki? Yazigula. Kati ye Shiba kyalimu kati. Ekituufu amazima gali nti Jeff Chiwa si wa mutima mubi, si butaagaliza. Duli mubadde mugamba nti mu nnyimba temukola ki? Temufunamu.
kati mwa Museveni yatadde omukono ku tteeka lyemugamba nti ligenda baleetera ssente kati essaawa nange Jeff Kiwa nfunemu afune ku mugabo kuba ennyimba nagulanga ngule nakuteekangamu ssente zange onfuna bulungi kubanga Jeff Kiwa bukyanga Good Life Moze Radio ne Wizo bavaawo n'ateekawo Shiba tannafuna muyimbi mulala gwakola ki gwazzaawo kujjamu ssente kuba omulaba agezezzaako okuleeta bannando laavu asessa abantu awo nani DJ Roger yamuguza Joe Iranda yamuguza kapa mu kutiya nga Joe Iranda byayimba tabitegeera okitegeera kati Musagato yagala yakole ki ayo kimanyi nti Roger yafera gundi Jeff Kiwa omuyimbi oba olifa kirwadde ki naye Jeff Kiwa awo yannimbamu omusajja amaze ebbanga mu music one desire sagala onafuye talent z'abayi tebayinza kufera muyimbi nga Joe Iranda Joe Iranda yatandika okuyimba nga ni mu pitu takubangayo iti she's a talented artist ani nane nyimbe zimu kuyeze mwagalako nga luyimba ki oyagala kunafuya bunafuya muyimbi oyo kale mu dakiika emu n'obutawera mpa ennyimba 3 eza Joe Iranda manyi ziyimba kati osiringa kyamanyo kyogamba nsobola okugamba ompa ennyimba za kamiliyoni 3 ne weerowooza nakyo kisoboka era ogambirawo bayuda beefuula ng'omaliriza kati nkusabye ennyimba za Joe Iranda paka kati okyazirowooza lulu oli mudunoonya ndowooza obirabye mbu alina oluyimba olupya lwe yakubye ne Dax kitegeeza ali ku levo y'abalimpa olunyumira munkwateko aina bode alimpa omumanyi fantasy alimpa omuyimbi tosobola mwogeranga yo manyi omuntu bwagamba tubaleetera n'alimpa yayimba lusuku lwa seminti gooza waki bakyogerako lwaki lwe yakubayo lwayina okitegeera kati gwe gambye mpa ennyimba za Joe Iranda ngatokola kani alimpa kalina amalala mu bwavu bwako be bamu ne ba Joe Iranda Joe bambi oyingidde nedda she's such a down to earth girl Joe omubookinga set I love her music ayimba bulungi mugamba abantu abamulina personal issues Joe Iranda muyimbi siwe kiri Joe Iranda muyimbi she's an artist mugenda muwo mukisa ku show yammwe eri ku Serena eya Kaloka Sita ayimbe Joe Iranda agenda ayimba ku show ya Kaloka Sita obadde okyaŋŋamba sibula abantu banange tukyakola muliriza ninayo akabozi kange akasembayo ejjo ewandekedde wali nga ngenda ne musajja wange bamuyita Abel Kumpanya manyi ebyokwana yabivaako agula abakyala tukira eri wansi agenda ogula omuwala n'omuwala yekadde mudaama amwa nusu kasanvu omwana bamanyi eri wansi nga kukira ku paaka enkadde waliyo bamalaaya naye banusu kasanvu ku kakaaga kiggwerawo wabweru ku kipapula kabalaza kati musajja wange Lukumpanya ng'agenda agula ki agula omukazi nze nyimiridde wali ebbali nsirise bwe nti ankwasizza waleti na bikyayinamu kasanvu kagenda omuwa ng'atandika Abel Lukumpanya atandika mbwagala kulya nga bwagazaamu bwakonerera ku buki ku bufuli kati Abel Lukumpanya olwakonye bwati ku bufuli ne butandika okukanyuga ki otuzzi oli malaya yabadde mudaama yabadde mukambwe n'agamba kunusu yo kasanvu kwokonerera mazi yange bakasitoma yange yesente bwenejja n'agigamba ntya utunule eno nga nkunyumiza olina omuze gumu oyagala nnyo abantu bagaye muze museegu mbugwe oli muntu mulamu innocent ate abawala mubere bulungi mweraba